Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo kakati wuliriza mu mawulire ge tulinawo era ge njagala okubanga nkutuusaako we twogereranga ebintu si birungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwaraare eyabadde mu butundu by'obusoga olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze okubuuzako ku bantu b'ekaliro ate mu bitundu ebyo mu kampeyini ezigenda mu maaso wuliriza ekyabaddeyo. Bannakenya babiri okuli amanyiddwa nga Bobu Njagi n'omulala amanyiddwa nga Nicholas Oyo bano nga bava mu kibinja ekimanyiddwa nga Free Kenya Movement, ekibinja ekyo abasinga obungi mubadde mu kimanyi. Abakulu bano be babadde abamu ku abo baddukanya oba abakulembera movement eyo ekibinja kino nga kyabannansi ab'eggwanga erya Kenya abalwanirizi b'eddembe. Kakati bano abaami beegatta oba babadde mikwano gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala ebbanga era beegatta ku Kyagulanyi ono okumalira ddala emyaka egiyise era nga boolaba mu bifaananyi ng'era bw'ozolaba bw'agenda mu ggwanga erya Kenya asisinkanako nabo olumu, bwe bajja mu ggwanga erya Uganda basisinkana naye kubanga mikwano gye era nga bakola omulimu gwe gumu nga naye gwagenda maaso n'okubanga akola mu ggwanga erya Uganda bo bagukola mu ggwanga erya Kenya. Balwanirizi ba ddembe era balina n'ekisinde ekimanyiddwa nga Free Kenya Movement. Bano n'ababiri bawambiddwa mu ggwanga erya Uganda babadde kulaale nga bagenda maaso n'okubanga batambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Busoga kulaale yajjo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025. Kakati bano ababiri bawambiddwa babadde basatu in fact wabula waliwo eyasobodde okubanga alutonda yasobodde okubanga asimattuka era yalina n'ebigambo bye yayogedde simanyi oba n'afuna obusobozi obw'okupuleyingira akatambi ako ojja kubeera ng'okalaba. Wabula bakwatiddwa ku nsonga ezitategerekese nga kigambibwa nti gavumenti yo tennaba na kubanga efuna obuvumu obunnyonnyola lwaki ababiri bano babakutte. Wabula wenjogerera bino oba wenkoledde akatambi kano ng'amawulire ag'amaanyi okwetolola ensi yonna gatandise okubanga gakuba ekintu kino nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akyogerako era n'ategeeza ensi yonna nti mikwano gyaffe ababiri nga bwe mbakugambye okuli Bobu Njagi ne Nicholas Oyo bakwatiddwa ku nsonga ezitaategerekese ekisinga okwewunyisa era ekisinza okuleeta obunkenke nti n'amayitire gaabwe bwe twogerera tegannaba kubeera nga gamanyika. Wuliriza mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire oguli mu ggwanga erya Kenya era nga kireese embereezi mu ggwanga erya Kenya. Jjukira bannakenya bano bamanyi bwe kituuka ku nsonga y'okwekalakaasa. Kakati ate bano bo tebazikweya era batandise dde okuweera nkolokooto bagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bwe baba tebatadde bantu baabwe babiri bano mu budde bwe bajja okubawa oba olyawo kibayinza okuwalirizibwa nabo okuyingira mu nsonga ze Uganda. Nkugambye bannansi mu ggwanga lya Kenya obamanyi baba nga bayingidde mu nsonga ezo. Kakati omukutu gwa Citizen TV mu ggwanga erya Kenya gwakubye eggulire lino ne liteeka ku bonkenke. Kakati nga sinakutwala ku ggulire eryo erya Citizen TV njagala okkirize nsooke nkusomera ate ekiwandiiko ekiyitidde ku mukutu ogw'amawulire ogumu ku egyo ekisangibwa mu ggwanga erya Uganda gwe gwasoose okulipootinga ensonga eno nga bategeeza ensi yonna nti kiki ekigudde ku bannansi b'eggwanga erya Kenya. Wuliriza nga bagamba nti pro Bobi Wine Kenyan activists arrested in Uganda. Wano bagambye arrested. Two Kenyan human rights defenders have been arrested in Uganda after taking part in political rallies organized by National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Bannakenya babiri abalwanirizi b'eddembe bakwatiddwa mu ggwanga erya Uganda era ekyabakwasizza mbu okwenyigira mu rallies ezategekeddwa candidate w'ekibiina ekya National Unity Platform nga si mulala ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. The activists Bob Njagi and Nicholas Oyo were detained by armed operatives at a petrol station in Kireka, east of Kampala before being taken away. Nti bano ababiri basoose kubakwata ne babawambira ku petrol station y'emu esangibwa mu bitundu by'Ekireka. Kakati n'oluvannyuma ne batwalibwa ate mu bifo ebitaategerekese. Basoose kubakwata ne babakwatira awo ku petrol station y'emu esangibwa Ekireka. Kakati ate oluvannyuma ne babajjawo ne babatwala mu kifo ekitannaba kutegerekeka ne wenjogerera kati ng'amayitire gaabwe tegannaba kubeera nga gamanyika. Bano nno babadde bazze kubeera nga bakampeyiningirako mukwano gwabwe mulwanirizi w'eddembe munnaabwe nga si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya Uganda. Kubanga nkugambye nabo mu ggwanga lya Kenya bakola omulimu gwe gumu gwa kulwanirira ddembe. Kakati kigambibwa nti basoose ne bawambibwa ne bateekebwa ku petrol station esangibwa Ekireka then oluvannyuma ne babatwala
mu kifo ekitanaba kubanga kitegeerekeka ne wetwogerera essaawa eno. They had earlier participated in campaign rallies in Eastern Uganda. Mbu basoose kulabwako nga bakampeyiningirako mukwano gwabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Eastern Uganda. Kakati awo ngenda kubanga nga bw'otumanyi wano nja kugenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga eno ndabe oba ddala kino tekikkirizibwa era yobawo omusango etteeka libalimenyeddwa nja kujja wano mbere nga mbikutegeeza. Bobi Wine on Wednesday night condemned the move as politically motivated. Nga bwe nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe n'avumirira ekikolwa kino n'ategeeza nti bano babadde tebalina musango gwe bamenye era bw'ati bwe yagambye nga bwe ngenda okusomera statement ye bwe yagitegeezezza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri ensi yonna abategeeza nti bannakenya mikwano gyange babiri ababadde bazze okumukampeyiningirako baakwatiddwa. Wulira mu bigambo bye yagambye nti we strongly condemn the abduction by armed operatives of Kenyan activists and human rights defenders Bob Nyagi and Nicholas Oyo. Nti tuvumirira nesse kuvumirira yenna okuwamba okw'abanna Kenya babiri abalwanizi b'eddembe okuli Bob Nyagi ne Nicholas Oyo abakwatiddwa abasajja b'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. The two were picked up mafia style this afternoon from a petrol station in Kireka and driven off to an unknown destination. Nti bana ababiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti bana ababiri bawambiddwa mu ngeri y'ekimafia mafia style emisana gw'olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025. Wuliriza bwe yagambye nti bano babajje ku petrol station esangibwa Ekireka ne babavuga ne babatwala mu bifo ebitannaba kubanga bitegeerekeka. N'agamba nti we condemn the continuing lawlessness by the Rouge regime and demand that these brothers are released unconditionally. Nti tugenda maaso n'okuvumirira ebikolwa ebya regime eno gavumenti ya General Kaguta Museveni eriko byekola mu kumenya amateeka n'okugenda maaso n'okubanga ekola ebikolwa by'omuli okuwamba era agamba tudimandinga okulaba nga baganda baffe bano babiri bateebwa awatali kakwakkulizo. The criminal regime apparently abducted them simply for associating with me and expressing solidarity with our cause. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bano ababiri twategeddeko nti ekyabakwasizza si musango gwonna, tebalina musango gwonna gwe baakoze wabula olw'oku associatinga nange okulaga solidarity gyendi n'okulaga nti bakkiririza mu kye tukola era nga bali willing n'okutuyambako n'okutwegattako tulwanirire eddembe mu kulukalu lwa Africa oba ne East Africa in particular. Kakati ogwo gwe musango gwokka gwe mmanyi ogwabakwasizza. Nejjukira nkugambye bano ne wetwogerera amayitiri gaabwe tegannaba kubeera nga gamanyika. Kakati wulira wano nga bagamba Ugandan authorities have in the past warned the regional activists against what they term interference in domestic political matters. Several have previously been arrested and deported after joining opposition events. Nti yabuvuddeko ababuyinza mu ggwanga erya Uganda bavuddengayo nga bawooninga nti abalwanizi b'eddembe bali ku lukalu lwa Africa era abeetaba mu nsonga zino ez'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda nga muli ku lukalu lwa Africa nga temuli bannayuganda nti babalabudde nga babategeeza nti temweyingiza mu nsonga za Uganda. Oba waliwo etteeka lyemumenye oba teririiwo, gavumenti ya Uganda yeegamba temukikola. Kakati nti era bangi bazze bakwatibwa nga batwalibwa era nga badipootingibwa nga baddizibwayo mu mawanga gaabwe. Rights groups accuse Ugandan security agencies of carrying out arbitrary arrests and using deportations to stifle cross-border solidarity with local opposition movements. Uliriza nno wano wenkugambidde ti ebintu byandibanga si byangu nga bw'oyinza okubiwulira oba nga bw'obiraba. Kigambibwa ebitongole ebirwanizi by'eddembe okwetooloola ensi yonna bivuddeyo ne bivumirira, jjukira mu kaseera kano ke tulimu, ebitongole human rights groups bavuddeyo ne bavumirira ne sekuvumirira yenna ebitongole ebikuuma ddembe oba ebyandibadde ebikuuma ddembe mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda okukozesa akakodyo kano okumenya amateeka ne bakwata oba ne bawamba ne badipootinga abantu ababazze okulwana okulaba nga East Africa oba Africa bantu bayo bafuna eddembe. Uliza we bagambye using deportations to stifle cross-border solidarity with local opposition movements. Nti government y'eggwanga erya Uganda ng'eyitamba ebyokwerinda baayo bakozesa akakodyo kano ne bawamba ne bakwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka abantu abavudde obaluse Kenya oba mu ggwanga eddala lyonna nga bali mu kye bayita cross-border solidarity, nti omwoyo gwa Sseruganda okusukka ensalo
government y'eggwanga erya Uganda erabika ng'eri mu ggulinnyako oba eri mugenda maaso n'okuba ng'egulwanyisa nti kino kye bakola ekyokuwamba ne bakwata abantu bano ne babadipootinga ekyamazima bakivumirira baani bino ebitongole ebimu ku birwanizi by'eddembe okwetooloola ensi yonna bafuddeyo ne beegatta eddoboozi lyabwe ku mulanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwakubye ogw'okuvumirira ekikolwa kino. Government officials did not immediately respond to requests for comment era abakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda baalemereddwa okubaako statement yonna gye bakola ku bikolobero bino oba ku byogerwa bino nti balina bannakenya babiri be bawambye ensonga ezitannaba kubeera nga zitegeerekeka wabula okusinziira ku ebyo ebibadde bimanyiddwa mbu bano baabagaana okwenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda nti newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu munywanyi wammwe mu ggwanga erya Uganda nti ebintu temubyeyingizaamu. Kakati twabadde tukyali awo omukutu ogumu kwegyo egy'amaanyi mu ggwanga erya Kenya ogumanyiddwa nga Citizen TV Kenya bagenze mu maaso n'okukuba ekiwandiiko era ne bakiteeka ku mukutu gwabwe official website nga nabo bavumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga bwe nkugambye era bwe njagala owulire nga bwe ngenda okusomera mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu guno nakyo ogende maaso n'okuba nga okitegeera. Wuliriza. Nabagamba nti Kenyan activists Bob Njagi, Nicholas Oyo abducted in Uganda bakwatiddwa mu ggwanga erya Uganda. Njagala nkupuleyingira akatambi kano kafulumidde ku mukutu gwa Citizen TV TV eno esangibwa mu ggwanga erya Kenya wabula sigenda kuwa kifaananyi olw'ensonga za copyright. Njagala buuliriza ddoboozi tubeere nga ate tweyongerayo ensonga eno njagala ogiwulire bulungi nnyo kubanga oluzungu lwa bannakenya terwawukana nnyo na lwa wano ojja bitegeera. Wuliriza tubeere nga tweyongerayo. And across the border to Uganda, where Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo were allegedly abducted in Kampala by men believed to be security officials on Wednesday afternoon. The two had reportedly attended a campaign rally of the opposition candidate Bobi Wine, who is challenging President Yoweri Kaguta Museveni ahead of the presidential elections in Uganda, adding up to the growing list of concerns of abductions in the region, which human rights and lobby groups say also adds up to the deteriorating state of democracy in the East Africa region. Here is Gatete Njoroge. These videos recorded during Bobi Wine's campaign in Kamuli district, eastern Uganda on Tuesday, clearly captures Free Kenya Movement chairman Bob Njagi on stage alongside Uganda's opposition leader, who is seeking to unseat President Yoweri Museveni. In other clips, Njagi is seen listening keenly to Bobi Wine and at times joining his entourage as they traversed rural areas. According to a friend who spoke to us on condition of anonymity, the activists left Kenya on Monday and drove to Uganda in the company of two Ugandans. Once in Kampala, the Ugandan companions went home, leaving the three Kenyans to link up with Bobi Wine's campaign. On Tuesday, they moved across Buyende and Kamuli with NUP leaders as they campaigned ahead of the 2026 presidential elections. But by Wednesday afternoon, the mission took a darker turn. The group had stopped at a petrol station to repair their car when everything went south. Around 3 p.m., there are some guys who came with a van. Looked to be grayish in color. People came out with guns, like there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SSG Oyo Ochieng, who is the Secretary General. The witness who was in their company says he too was picked up but later released. I told them that my car is not locked. I cannot maybe go to where I don't know, and then they eryo ke kamu ku butambi obwazannyiddwa oba eggulire lyakoleddwa omukutu ogwa Citizen TV mu ggwanga erya Kenya. Kakati babadde bakunnyonnyola era oyo gwewulidde mu katambi k'essimaze eyo y'omu ku baabadde naye era nti naye yakwatiddwa oba yawambiddwa wabula ye oluvannyuma n'ateebwa. Bali ababiri ne baba nga bagenze mu maaso n'okuba nga babongerayo ne we twogereranga n'ebifo bye baba tuttemu tebinnaba kubeera nga bimanyika. Kuliko Bob Njagi ono nga yakulira ekitongole ekirwanyizi ky'eddembe Free Kenya Movement era ne munne amanyiddwa nga Nicholas Oyo bwe bakwatiddwa. Ababiri bano nkugambye baayingira eggwanga lya Uganda gye buvuddeko era babadde nga baliyingira babadde nga bajja nnyo mu ggwanga lya Uganda naddala
ku nsonga ezeekuusa ku kulwanirira eddembe si mu Uganda mokka si mu Kenya mokka wabula mu East Africa okutwaliza awamu. Kakati ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gwa Citizen TV wetwogerera nga kitandise okuleeta olunkenke gavumenti y'eggwanga lya Uganda batandise okugiteeka ku nninga. Wuliriza, two Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo, wano n'erinnya ettuufu lirabika liri Bob Njagi. Media ze Uganda zibadde ziwandiika Bob Njagi naye ate media ye Kenya gye basibuka bawandiika Bob Njagi. Kakati kyandibanga kino kye kituufu. Were on Wednesday afternoon allegedly abducted by 4 armed men believed to be security officials. Bakwatiddwa olunaku olwajja olwokusatu ngenda kusomwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025. The two who had joined the National Unity Platform presidential candidate Bobi Wine campaign trail on Tuesday were reportedly forced into a vehicle and their phones were switched off. Wuliriza, nawe nkwe nti babakwatira ku petrol station y'Ekireka baabakaka okuyingira emmotoka ey'ebyokwerinda abajja okubawamba era olwamala okuyingira mu mmotoka bwe bati olwamaze okubayingiza mu mmotoka bwe bati essimu zaabwe ne ziwambibwa era ne ziggyibwako. Essimu zaabwe ne baziggyako bunnambiro nga baakamala okubayingiza mu mmotoka. Ekigendererwa kyakulaba nga either tebabatrackinga oba nga tebabakubira. A friend who escaped the ordeal claims the incident is linked to their support for Bobi Wine. Oyo gw'owulidde mu katambi nga nnyonnyola era ng'ono yabadde mukwano gwabwe ye yasimattuse yannyonnyodde n'ategeeza nti ekyabakwasizza kuwagira kwegatta na kulwana wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kitegeeza gwe gulinga omusango gwe babadde bazizza era nga gwe babadde babalanga. Kakati gwampuliriza embeera bwetyo bwe yabadde era ensonga bwetyo bwetambudde wano nga bagamba nti videos recorded during Bobi Wine's campaign in Kamuli district, Eastern Uganda on Tuesday clearly capture free Kenyan movement chairman Bob Njagi on stage alongside Uganda's opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is seeking to unseat General Yoweri Kaguta Museveni. Nti akatambi obutambi obwasobodde okutuuka ku bakugu mukutu gwa Citizen TV bulagira ddala omukulu Bob Njagi akulira ekitongole akulira ekibinja ekirwanirizi ky'eddembe akulira ekiwayi kimanyiddwa nga Free Kenyan Movement yalabiddwako ng'ali ku stage yemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Talina tteeka lyamenye, talina musango gwazizza wabula okulaga obulazi obuwagizi. Kakati wano bannyonnyola nti kino kyo kituufu twamulabyeko mu butambi bwa recordingiddwa. In other clips, Njagi is seeing listening keenly to Bobi Wine and at times joining his outrage as they traversed rural areas. Nti Njagi yalabiddwako bulungi nnyo nga bambi musajja wattu ali mu kuwuliriza buwuliriza bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda maaso n'okugamba bannayuganda nti era n'emirundi emirala abadde alabwako nga bwe bamala okwogera ku baala emu bwe baba bagenda okweyongerayo ku baala endala era abadde atambula nabo. Bob Njagi, according to a friend who spoke to the Citizen TV on condition of anonymity, the activists left Kenya on Monday and drove to Uganda in the company of 2 Ugandans. Once in Kampala, the Ugandan companion went home, leaving the 3 Kenyans to link up with Bobi Wine's campaign. Nti bano bannakenya bayingira eggwanga erya Uganda ku Mande era bajja n'abamu ku bannayuganda mikwano gyabwe abali bazze okubagayidinga n'okubalaga alabe bwe zigenda okutambula n'okubatuusa ku kitebe ekya National Unity Platform. Era nti bwe baatuuka bo bannayuganda ne bakwata gaabwe kasita bano baatuuka ku kitebe kya NUP. On Tuesday, they moved across Buyende and Kamuli with the NUP leaders and they campaigned ahead of the 2026 presidential elections. Nti ku Lwokubiri baakwata ekkubo ne batambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi ba NUP nga tebalina muntu gwe balumizza, tebalina nsonga yonna gye bakoze, era ne batambula ne bagenda e Buyende ne bagenda ne Kamuli n'abakulembeze ba NUP abagenda maaso n'okubasa n'okubayambako okukampeyinga mu kampeyini zaabwe ze balimu. But by Wednesday afternoon, the mission took a dark turn. The group had stopped at a petrol station to repair their car when everything went south. Nti ku lunaku olwokusatu nga lunaku lwajja kusoma mwezi lumu ogw'Oktoba 2025 bano ababiri baatuuse ku petrol station emu esangibwa Ekireka ne bagenda maaso okwepeyalinga emmotoka yaabwe basobole okweyongerayo n'olugendo era bagende maaso n'okukola omulimu ogwabaleesa okuyambako okusabira
candidate waabwe nabo gwe bawagira amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga bamuyisaayisa mu nsonga zino batambula naye bamuyambako kati batuuse ku petrol station y'emu ekireka bagende maaso n'okuba nga bali peyalinga emmotoka yaabwe bagiwe service n'ebirala bifaanana bwe bityo abasajja bwe babazingiridde ne babasalako ne babateeka mu mmotoka yaabwe emmotoka etaategerekese era nga nabo ebyokwerinda babadde tebategerekese bwe batyo ne babakakkanako ne babayingiza mu kimotoka ne bababuzaawo era oluvannyuma lw'okubabuzaawo immediately essimu zaabwe ne ziba nga zaggiddwako tewali muntu n'omu yazzeemu kumanya wa bwe batwaliddwa paka ne wetwogerera olunaku luno oba ne wetwogerera lwenkoledde akatambi kano ng'amayitire gaabwe tegannaba kubeera nga gamanyika bwe ganaba gategerekese nga tumaze okutegeera wa bwe bali wano ku mukutu gwa Redzone TV okimanyi bulungi nnyo nti ffe ebyo tubikola era nja kujja mbere ngamba bategeeza kya munnaye abantu abawambibwa bazuuliddwa mu kitundu bwe kiti era ojja genda maaso n'okubeera ng'okimanya gwe ampuliriza nga sinaba kubanga nkusiibula nja kukusaba agenda onoonye ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa gw'alina ebizibu ebikusumbuwa alina ensonga gy'olaba okubanga otereeza buli kimu ekifaanana bwe kityo akutegeeza nti ennamba y'essimu eyo eri 0753 855 ennamba eri ku WhatsApp ate osobola n'omukubira direct gwasobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja ensonga ne muba nga muzikwasaganya bulungi nnyo kakati katuwuliziganye mu updates ziddako tugenda kuba nga tukutuusaako byonna ebigenda okugenda mu maaso n'omukulembeze w'eggwanga nga bwagenda okuba nga ate atambula mu bannayuganda mu campaign trail ye olunaku olwaliro ngenda ku z'omwezi 2 programu gye ngenda okujja mbere nga ngenda maaso n'okuba nga mbategeeza